Laba Mzee Musisi surprise endala bannange essanyu limubuganye tears of joy yeebazizza abantu atenderezza byonna binyuma obyerabiddeko njogera ekindeke ekikuba sobola kubeera nga mbikunnyonnyola okubimalayo naye nga n'ebisinga byonna mbikwetedde mu maaso bannange omusajja abantu bamwagadde omusajja abantu bamuwadde ebintu omusajja abantu bamuwadde ebirabo naye nga wasuze oti asibeta gwenna omulungi ampuliriza Ocean Media kwoli subscribe for more updates like share and comment teweerabira okunyiga notification bell obenga notified brentekawo video empya nyongera okujjukiza ntuzuula omwagalwawo tukola airport pick up services zaffe ennungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala nga bw'ogiraba tukyusa ne ssente tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo tukuguliza n'ebintu ne tubideliverenga mutwesige mutwekwate tutambule ffenna tutambulire ddala wamu neebaza abantu abampagidde bannange nsiima nnyo nsiimira ddala tiimu Saudi Arabia mumpagidde nnyo mikwano Dubai oba UAE mumpagidde nnyo mikwano nsaba Katonda abaddizeewo bambi mujje tutambule ffenna tukyuse ne ssente kubanga n'ekirala sipostinga buli kiseera oba sibalaga nnyo video lwansonga abantu abamu babeera baagala privacy yaabwe tuba tulina okugirespectinga abamu babeera tebaagala camera abamu babeera tebaagala social media abamu babeera tebaagala kuba postinga mikwano mujje tutambule ffenna totya kujja ne ssente zo ozifunanga bwe zirina okubeera kati oyongere ku nsonga za Mzee Musisi ate omala naawe otwendowoozayo mu comment section Pozi n'akaterekeka mikwano muve mu comment section mujje tuteese mu inbox enamba njibaterawo ku screen mu comment section tekiggwa badia mu comment section tekiggwa mujje tuteese mu inbox manye nti olagawe watuufu waliwo kilometers meka tunywa amafuta gameka okomawo nkusalirako meka mikwano mujje tuteese tutambule ffenna ku bbeeyi layisi tojja kwejjusa abatambuddeko nange banjulira ngenda kutandikira ddala ku mwami Musisi nga yeebaza abantu ng'afa essanyu ng'anyumya byonna gye bivudde ate oluvannyuma nkulaga surprise ez'enjawulo ze bamukubyeko ate munnange tubeere nga tweyongerayo paka gye biggweera bannange mwebale guys mwankubya akavulu bannange mwebale nnyo buli muntu yenna akoze kyakoze olw'okunteekako essanyu buli muntu yenna Mukama gwakozesezza okunsanyusa yeebale Mukama yeebazibwe ku lwa buli kimu Mukama yeebazibwe kubatambuza n'abatuusa wano Mukama yeebazibwe Mukama asanyuse emmeeme zammwe abalowoozezza ku Musisi nga muli mu bitanda byammwe nemugabambi musajja omuntu muyambe musajja ono ali mu ddwaliro yeetaaga okulya n'okunywa yeetaaga okugula eddagala ne mumpeereza ng'akasente buli ddakiika bannange mwebale Uganda yange bannange mwebale nzaani bannange ntudde mu ntebe nina curtains za bukadde nina bed covers amasuuka nali simanyi nzikiza Katonda yes era ni musajja mukkiriza era mmanyi nti Mukama Katonda yagaba buli kimu nali simanyi ddi lwenditulako ku ntebe bweti lwendibeerako ne curtains bweziti wadirisa tuwe lwendisulako ku kitanda ekiri 6x6 nali simanyi na nyumba kimwe ndibiteeka nali simanyi ne bannaye Mukama byali Mukama wa buyinza osaanidde ekitiibwa osaanidde amatendo Mukama tetukusinze nga lwakulya na kunywa tekimala osinga waayi Katonda wange oli mulungi ayi Mukama gwe wansagulira abayiggako tulina tugambira bwe twagambiranga nti tugenze kwandaaza
nga mukanga bukanzi mu kibira ekifubutukayo kye mukwata ne mukama wansagulira mukama wakanga akasaka kafubutukamu tayiga. Mukulu Jebbi sijja kuyita mpologoma. Empologoma eri mu Uganda, Ssaabasajja. Ne mukwano oli tayiga, oli mukambwe. Mukama yakunzuulira, mukama yankangira, kabe nagamba. Iyo. Mukulu Jebbi, Madam CEO. Bannange. Nze okujjako okuseka n'okusanyuka. Nze ntentemuka nzekka nenseka. Nina ennyumba. Bali nsasula rooms 2. Nina rooms 4. Nina rooms 4. Nze enkuba mmanya mmaze fuluma bweru nti yatonye. Ennyumba erikuweewo plan. Teri wano, tolina wosobola gisanga. Tolina wosobola kusanga nyumba yange eno. Pulaani yaayo. Era abantu abagenya abasinga okujja ne bakonkona manju. Nga bamanyi emiryango. So, mikwano. Mr. Jebbi, kyenyinza okugamba kimu. Mukama abampangaaliza gafana. Mukama abasanyuse. Mulina emikwano emirungi. Mulina emikwano egy'obwa Katonda. Nalabye ekisa kya Katonda okuva ku Saturday paka ku Sunday. 2 days. Sunday 2 oba 3 zikoze enjawulo mu bulamu bwange. Mbadde nga nsaba nga ngamba nti bwe mba nsaba Mukama Katonda nava ku level y'okumusaba nti omwaka ogujja ngenda bbeera kino. Nga ninga pretendinga nga ngamba nti omwaka kinene ne wiiki kinene naye essaawa eddako olunaku oluddako osobola obeera enjawulo mu bulamu bw'emyaka 45. Ensinjiriko emyaka 4 sitya kugoogera. Ninaku sizimanyi bungi. Naye wiiki emu fuso kirala mu bulamu bwange. Kyobula Mr. Jebbi ne Mami CEO bwe bwankwasa ekisumuluzo. Bwe mwagatta emikono gyammwe ne mukwata ekisumuluzo ne mukiyimbawo sisi. Tena ennyumba yiyo. Bannangu. Kamansasi, mwebale. Mwebale nyo bantu mwe. Temwamanya temwakola. Nze nasula mu nnyumba yange. Mwe nasula olunaku lwa Sunday ne mwampa ekisumuluzo. Ebirowoozo byange byonna byasigala eno wali nnyumba yange. Nsumagirira mu nnyumba yange. Era sawa 12 nagamba omwana namugamba mukwano paakinga tuve wano tugenda waffe. Mr. Jebbi simanyi kyenyinza kugamba. Njagala nkulabeko, njagala Mukama atuwangaaze, njagala nkulabeko ng'olina emyaka 10. Nzonja kuba nnemeka kubanga nze mbasinga obukulu mukwano. Abantu mwenna abanyambye mwebalimu. Munyambye lwa mukwano gwa Mr. Jebbi. Namawulira omulanga gwe yakuba. Muyambe musisi. Mukwano buli asobola muyambe. Bannange mwandeetedde ebintu bingi.
mwampadde ebintu bingi. Ow'amasanyalaze yakedde ku makya yesterday Monday. Yakwata olukoba n'apima. Madamu webale nnyo amasanyalaze. Ngenda kukolera wange. Ngenda kukola factory wange. Musisi Sandozi. Shoemaker. Ene Bugereka Kalaji. Ono oluvannyuma nga Muzeeyi Musisi amaze okwebaza abantu, asabye essaala, yeebazizza Katonda, amaze okubabuulira ki kyazzaako factory gy'agenda okugiteeka, location byonna nga bw'obyewuliridde mu vidiyo eyo gye tuvuddeko. Ngenda kubeera ate nga nkulaga ku biki bye baamuwadde ebyamuleetedde essanyu eryo ebyamwongedde akamwenyumwenyu ensangi zino kaabadde takyalina. Oba okimanyi nti omuntu bw'akusanyusa ne bw'oba mulwadde sometimes tomanya na bulwadde gye bubulidde, oluusi depression, obwavu byonna bisobola n'okukuleetera okulwala nga tomanyi oluusi nakikuluma naye nga olw'embeera gy'oyitamu nayo eyongera kunyigiriza kulwala. Naye ebintu bye baamuwadde, surprises ze baamuwadde ez'enjawulo byabadde tasuubira. Mukama Katonda ebintu byamukoledde mazima ddala nga tasinza kusigala mugonvu nga bwe yabadde. Weerabireko otwendooza mu comment section ate tulyoke tweyongereyo. Tutusaba Mwami Musisi era tumusanzeewo ne tumubuuzaako bambi ne ŋŋamba nina mikwano gyange bambi abandyetaaze okukwatako kyonna kye basobodde. Nina mikwano gyange abaagala ka mirembe nga nabo bandyagadde okuyamba ku Mwami Musisi. Ne ŋŋamba why not, naye kamba mulageko nga tunaba natandika na kukola. Mutandikira awo kuba bambi kyendabye akyetaagira ddala obuyambi. Wenna ali eyo ng'olina ky'osobola okumuyamba. Bambi jangu omuyambe, ngenda kutaginga kanamba kaawo waggulu. Muyambe kyonna buli agala mirembe ng'osobola kyonna obw'omutwalo obw'emmeka. Tumuyambe Mwami Musisi naye addemu okufuna akaseko ku matama. Bannange Mukama waffe yeebazibwe. Kyekisookera ddala mu bulamu bwange. Ekirala nze Lusi Ibrahim mukwano gwammwe bannange mwebale kumbeereramu okusookera ddala. Muneebalize nnyo Madamu CEO ne Mr. JB. Bakoze omulimu munene nnyo oby'obulamu bwange. Osanga nali ndowooza ndekeddwawo, Mukama tanfuddeeko nga ndaba ndi mu kukaaba buli kiseera. Kati nafuna eno challenge ya gundi ya sukaali n'amagulu okunnuma neyasalamu eno kateno. Ze nanze kamirembe nkwagala nnyo era ngamba bambi Mwami Musisi nja kugenda okulumula mirembe Curtains nga simumanyi kati era mbadde noonya mirembe aliwa ndaba mirembe lwanga muto nnyo webalekola sente mukwano webale banakisa ekisinga obukulu ekisa kya Katonda ekisinga obukulu omuntu newalina katono ng'osobola okusheyalinako n'omulala JB ne Madamu CEO si basinga mu Uganda naye omutima gwe balina ogwa bwa Katonda kyekisa ekyo Mukama kyeyabawa okugabanako n'abantu. Mukwano mwebale kujja katebizano nziraba tugenda kuterekamu kudda mukwano mwebale nnyo n'abantu mwenna abali eyo asuubira okunyambako. Mukwano mwebale kale tusaba Mukama akuwonye bulungi atoddemu essuubi Katonda ajja kuwonya akuwonyeza eddala agenda kuwonya gobeera n'okukkiriza Katonda agenda kuwonya. Kati twetedde ebintu byo okutere bubeerenizi bubeere bulungi. Kati nze ne benkola nabo bannange benkola nabo ku mulimu bawala bange n'abalala bagambe bambi tulabire Mwami Musisi naye muwaddeyo kasukaali bambi muwaddeyo eddagala. Bawala bange bakutumidde benkola nabo tebagamba Mwami Musisi buli muntu yampaddeyo teyampaddeyo nagamba nange muwe zino nange muwe weziti nange muwe weziti agula eddagala nange nenyongerezaako akatono kenasobodde nenyamba bwenaba sijja muyiyiza nja muwaayo akatono yeegulire ye mwennyini. Mukama abansalusize Mukama abongere buli atodde ekifungu kye era kano kaffe katono munange Mukama akujjanjabe neyanziza banna bale toziranga
essanyu bannange mwebale kumpa kaddagala katono nnyo munnange sinaba binzijjako naye binga bya bbeeyi ogula ekyennyanja kyebiri bana mwebale nnyo ngenda kulya ku kyennyanja bannange mwebale mukwano buli ampadde ekikumi kye Mukama amusasule mu kinene okusinga ddala bawa obulamu abasanyuse nawe akusanyuse nasuda musanyu lijja kukomawo bannange mpuli anyala kusitula mugonda aneda tatambule katono nnyo mwami Musisi ndi mukazi mukulu oli muto ndi mukulu ddala sikukola nti oli muto oliva nonya madamu mirembe nasigula ngomanyi ondaba aliwo muto oliva Mr. Jedi akwogerako yagamba balutino bamishoninga wabitanda bambi bajja bonna banaye mwebale kali mwami Musisi kati kateekere mu kateni bwaffe tulabe Apa tutugenda kuba tulaba curtains nga ziwedde okuteekebwayo n'ebirala byonna naye nga congratulations mwami Musisi. Ebyo byonna bikozebwa ddala omuntu omukkakkamu alina olulimi olulungi alina omutima omulungi. Twebaza ne Katonda obulamu bwamuwadde ekisa kyamutaddeko emikwano gyamuwadde embeera obulamu bwe enkyusa gyabukyusizzaamu byonna twebaza Katonda kyavula nga bagamba nti teweevuma nsi nga tonnaba kufa oba tokaaba nga okyali mulamu. So esaayo nena Katonda abeera ajja kwanukula kuba ne Muzeeyi Musisi ebyo ebintu yali tabisuubira. So katweyongereyo olabe engeri ennyumba ye bwenyumye nga bagitaddemu curtains bannange jogera ekindeke eki twakozesa generator teyabadde masannyalaze nga ono mulaga curtains nga mbujjayo ngamba ennyumba yagenda alabika bulungi mwami Musisi tofaayo katujje buno curtains obutali bulungi tukuteremu ennungi empya bambi webale nnyo mukyala Jebbi ne mukulu Jebbi mwebale nnyo omutima omulungi namwe mwenna abayamye okuyambira mwami Musisi bambi Mukama abawe bimusinga okwagala wano nga bipangula nga bwe mulaga kawo yabadde happy yasanyuse nnyo era n'abasabira emikisa mwenna era n'abatumira n'okubatumira kati bwe twamaze okubitegeka awo namaze namaze okudrilinga nembisaayo munnange wano nabadde mwabu beddings bwe nga mugamba kano ekaguba ng'ozaako kano wano nga mpanikayo bukatenzi twabadde tumaze okudrilinga kati wano nga mugamba kayumba kaffe kano kanaaba kawedde bukate ne bukwata nga booti bwe bati babukwata ne kalabika bulungi akaddiiroko babuzingako we bati ne babukwatira ebbali we bati okay kati wano nga tumaliriza okalaba akayumba kaffe kati we kanyumyewe kati nga tekanaba kugwa kati ate banaakasiga paint naye twagala tuteekemu curtains tumugale feeling comfortable bambi wano nga tubimaliriza wano ye mu bufaananyi ogiraba eyo bedrooms sitting n'ebisenge bambi ne tumaliriza n'essaala ne tumuwaayo essaala ne tumugumya. Congratulations mwami Musisi era twebaza bonna abakutte kye bakutte ne basobola okubeera nga tebawa mwami Musisi na buli amusabidde essaala buli omu alina kyamukoledde tusaba Katonda amuddiza ate nti tekyakumiko byokka baleetedde ddala n'ebintu ebirala nfofuulo era ogenda kubeera nga obyerabirako ddala mu maaso awo mwami Musisi essanyu lyamubuganye n'asaba ne yeebaza abo bonna abamubeereddewo abo bonna abamuyambye abo bonna asobodde okubeera nga alina kyacontributinga ku bulamu bwe weerabireko ate tugende ku vidiyo esembayo. Bannange fa Happy Home Uganda mwami Musisi tumuleetedde gaaso no mwali mulamba jangu ositulemu obo yagala kaka abasabe kutuyanzuza nnyo tuwagira then tumuleetera ne TV eno ya 32 inch eri frameless eri digital TV ne antena yako egenda okukwata signal tugenda kuddamu okulaba manyu season ejja ng'ekuba seno ate extension eno egenda tambuza amasannyalaze gatuuke wonna wagenda olabira TV ebinika eno manyu bagenda girabanga nga kachayi kaliki kaliseti mazima gas plate eno egenda kukolera wamu ne gaso egwe mulabaawo mwami Musisi agenda beera self-contained muzeeyi tugenda mwegenzo gikozesa so tewajja beera any dangers then eno wall mount basically agenda yambako okuwanikayo TV ku kisenge ku gundi eno gyaleese seeti erabika obulungi ennyo mwami Musisi tugenda mulekera ddala self-contained
ebibala bya Ricky byaleese Ricky byolese ajuice kagenda fulumira munene lino lyesundiro lya juice then n'amasepichi gazze eno seti yaffe mwena mugimanyi eya 7 pieces yagiddeko so Mr. Musisi kino kyetusobodde okumubbanderi mwami gye byagambe nange bagireetewo yambeka sebo eno seti ebeera ya mitwalo 15 mwami gye naye agenda kwefunirayo emu mukyala Bina naye yasabyeyo emu ne mukyala Nzora naye genda mufunirayo emu so bana etweyanzizo tuwagira tugenda bawagira baka bafiirako mwebale kuwagira mwami Musisi abantu agala enamba yaffe eri 0754 704 731 you deliver oba omuntu aba alina kujja we deliver so why are you supporting Mwami Musisi okusupportinga Mwami Musisi kiva ku mutima this is just a small token era in case of any more continued support we are available to support him nga tutuuka ku nkomerero ya byonna Muzeeyi Musisi Bambi bw'ati bwe yeebazizza abantu abamubeereddewo abamuyiwiriddewo omubiri abamusurprisinze abamuwadde buli kimu kyonna kye bamuwadde bonna buli alina kya contributinze ku bulamu bwe kebeere saala kakibe ki kakabe kaki bonna abeebazizza neyeebaza Mukama Katonda. Bambi njagala obeere nga weewulirirako kuntuusaako obuyambi okunyolebwa wamu nange okunzizaamu amaanyi bonna Mukama abawe ekisinga abawe obulamu abasanyuse neebaza Katonda ku lwa buli kimu eri obulamu bwange neebaza Katonda kunsindikira famire ya Mr. JB ku lunaku lwennyininyini lwasooka nga ndi mu maziga nga ndi awo ningalekedde awo nga nejjusa kimu mwana buli kiseera nulira mwana oluusi sirya oluusi sikola ki ndi awo njala kubwa ddalu natuukala ekiseera omusayi negumba mu matu ne mu nnyindo ne famire eno yajja nebagamba Musisi oli muntu okyali mulamu tolina wakuluma ne bakwata ebintu ne madamu Febi ne babigula nakusoma ke tebagita quality mami CEO nangamba Musisi wakola comment wagamba tolina muwendo goyinza kunsasula mwana ate n'ogamba maama tebamukyawa kati ekyo ekisa Katonda kyeyakuwa akyakusanyusa mu bingi sigala ng'oli mulamu kola kasita olina omulimu gw'okola ne banzizamu faith paka leero Mukama basigadde tebanta byobusomozebwa kwonna kwempiseemu paka saawa era be baali ba first nga ndi nvundira mu ddwaliro Emukono General Hospital nga nfa amagulu gantwala nenkuba essimu mwami yalina puroguramu ze ng'agenda Jinja kuwumulamu yanyigiriza next day yali Saturday ne famire n'abaleka kukoonajja n'agamba wakyetagisa ambulance oba kyetagisa ki bannange mpeera Mukama obujulizi buli kimu kyatambula akaseera ako paka emyezi 2 gye mmaze ku kitanda emyezi 2 n'ekitundu eyalaba kamera eyalaba post ze yateekayo ku lwange n'ayimirira nange bannange mwebale kutambula n'olugero lwange mwebale kuntegeera nti naye mpita mu bulumi siina bwenavuma sakola ki neesiga Mukama Katonda naye nga just kukyogerako naye nga sikirina nnyo ku mutima kuba nali nyenjewuse bannange mwebale kuyimirira nange sirina kyenyinza kubagamba kusinga kubakwasa Mukama Katonda abakuume abajjuza emirembe abajjuza ekisanyu n'ekisa kye kitambulenga nammwe akaseera konna abagaziriza enfuna zammwe asomese abaana bammwe babe bagezi bafune emirimu mu nsi eno basome bamale babeere balamu Mukama abajjuza ekisa kubanga teri muzadde asanyuka ng'alaba omwana we ali awo tategeerekeka Mukama akuume famire zammwe batambule bagende bakomewo Mukama abataasa akabi nga mutambula mu makubo gammwe mu ngendo zammwe mu bizinesi zammwe abataasa omulira abataasa embeera yonna ebi nsabye nga mpita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.
Byebyo banayi nebaza bulala video yange to the end nolabula nga tubuskipinze mukono ndi musimu era nsaba Katonda akwekyosinga okwagala nenyongera okujjukisa ntuzuule omwagalirawo tukola airport pickup tukola service tuyina services ennungi tukyusa ne sente tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya sente tusiba n'ebirabo by'okumikolo tukuguliza n'ebintu delivery nga gwe nayo yanditaze airport pickup mukwano jangu mu inbox tuogere recording twekubira amasimu kwa comment section tekigwa tekimala machali n'ebibuuzo bingi ebyokubuuza okomawe watuufu where exactly tumanye kilometers meka eziriwo tumanye amafuta ga meka tumanye kusalireko meka n'ebirala bingi nnyo ebisingakawo mikwano muve mu comment section mukozese namba gye mbawadde ku screen tusobole okubeera ate nga tukwatagana nebaza bakiranisi bange mwenna abazze nga bansupportinga besobola kulaga mu camera nsonga mbeera nina okurespectinga privacy yammwe munawo mwenna abazze banzikiriza okubeera nga mbapostinga mikwano ndi musimu mwebale kunsupportinga simanyo nsiimira ddala katusinkane ku video eddako.